Okyala bw'okwanjula n'embaga. Mirembe, Brenda kyemanyi Jjemba eka yamumanyi naye abasigadde bayinza obutamumanya era nga taata ye Habakizigo bava mu kika ky'Ebugiwuumi nga ekyalo Bugiwuumi Bagiwuumi from Bugiwuumi omukago bagagayi Seero gombola y'Obudde Town Council sizali y'Obudde Liga District ye Isironko era ye muzukulu wa Yesu Wandeega ye muzukulu wa Negesa Nafiita muzukulu wa Zaloni Zibwa ne muzukulu wa Nabwami Angela nga maama ye Nakaza Jane omujo okulera oluvannyuma lwabyo lwagino ajja kubayita babaguzeeko ekikati kya nnyonyi era olina muŋŋoona mu nsonga yaffe eno ey'ebintu wewaawo tusanyuse nnyo okuwulira nti ku ddoboozi nti ebintu byonna ebiri ekyo kikubireko mu mukago just clarifying just mbadde njagala kuyita mu ICT nti nga bwe twayogera twaliko items tezaali nnyingi twaliko n'enkoko empanga 2 twaliko n'enkungu 2 wezirife tuleeteddemu emirimu gyamu okutafaananako nga wali yenyongera gisibeetonda siyomubiriiti etwabireesebyo jambiya 2 mu kifo ky'ettaano ndowooza waaliwo ensonga ya sola n'ettaala n'amafuta amiina sepiki twagirese nga nene esinga kujja mwatusalira ensobi gye twakozeemu ensobi tweyanzizza ssebo ekidomola ky'amafuta ag'ettaala tweyanzizza kati newabaawo ente zaali 3 n'embuzi 3 chapter tukigali Togwewala Gwankwasalo mungenjoka bwezeisa Seyali emanyi mulavu sigonzebwa Mpola mpolo mutima nga gubbibwa Bwe nakumba ebyama n'ebifuuka ebyama Lava ojoga laba bonkuba enkwala Bangamba Selector webale nnyo kale jjajja mukakkanyeeko mugagga mpola mpola gonda ng'omutayimbwa ate okalube ng'amakoloni bataata bamaama ab'emikwano mwenna ono ye mwami waffe Kuranafuna Brenda. amujjako akabetisi b'ebirabo by'abakulu amuteeka mu high class omanyi bw'olaba n'akoma yajja faafagana n'ebirabo ng'abyetikka bazzukulu ba Kisolo mu buwanga bwe b'amasaaba jjajja yakola omukolo ogw'okulaga omwami era oyo jjajja mukyala yatambuza ensonga eyo jjajja nze mbuza kyonna jjajja mukyala yali biki
Agenda wali. Katoka wali katoka. Sweetheart Brenda, tusanyuse nnyo okulaba. Vincent akutumidde agambye webale ku nyumba, webale okulabika bulungi bannange. Olusinga ayambadde ezikyala ate nga muzisiibamu. Akuteereddemuko ku buno apooza ntumye nkugambe nti you're the apple of his eye. Zengalo z'obulire buyeno. Nga bino otunuliwo otulaba kitegeeza nti oli fresh omulabikira bulungi mukwano. Mukwano gwange omulungi bwe bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole tukwagala nnyo. Mu kaseera kano tulina mami eyazaala omugole omukyala afuuse ensonga wano eno ezana ku Entebbe Road. Mami anyumye nnyo, mami mukyala mukakkamu wedda buli kimu akirengera ng'agamba bannange omwana wange akinkoledde. Kakati mukwano sibyetano nnyabo. Sibyetano nnyabo. Mujebaleko. Kale nnyabo. Jebaleko. Kale nnyabo. Bale kutuuka ku lunaku lwa mwala wo. Nakutulutuseeko nga tuli basanyu tubadde twalulindirira. Lutambudde lutya? Tubadde lulungi. Mukama tukuumye tukubadde enkuba buli kimu kibadde kirungi. Mwala wakufaananidde atya? Bannange anyumye. Bannange anyumye. Bambi, mwana wakumeka? Mwana wa kusatu. Yasoose kikola kino oba? Era mu famire yasoose. Omwana ng'akikoze. Era tusaba Mukama bonna abaguliddewo. Era abaguliddewo munnange. Olowooza ki ekimuwanguza nnyabo? Bano kwesiga Katonda. Brenda ayagala nnyo Katonda. Buli kimu atukulembeza Katonda. Mambi, kale nnyabo weebaze ku bantu ababaddewo. Bonna akwaddeko Brenda. Kusingira ddala omuko. Emikwano. Banne bonna bakola nabo. Tweyanzanya tweyanzeege. Nebaza bataata, maama, ba anko bonna buli akutte kyakutte. Kulaba nga abeezaawo omukolo obulungi. Brenda yo oyagala mugamba ki? Brenda mwagaliza ebirungi byonna. Kama muteremu obwangu n'omukolo oguddako tugumalirize bulungi. Era gujja kuggwa. Era nagwo gujja kujja. Mukanda tulaba ku Delta TV tukole tuli wano n'omugole waffe yakava mu kidaala. Awunya kidaala kyerere, awunya bugole bwerere kwegamba anyumye. Ayambadde gomesi ya be yenna afaanana ssente bana yakikubye mu bagole be nnakutte nga nakava mu bwannakawere. Nkyali nakawere kale nga nkyali nakawere
ono ate yampitiriddeko kulekayo mu kidaala. Kale Sharita. Unyumye nnyo. Thank you so much. I like your makeup, I like your hair, I like your gomesi, I like your nails. Thank you. How are you? I'm okay. How is Sharita? How are you today in particular? I'm okay. I'm excited. I'm happy. I'm grateful. Everything. Kisinza okusanyusa mu kidaala. Kisinza okusanyusa mwami wange. Omulabye? Mulabye neesanyuka. Kakati bw'obadde ofuluma obadde otunuulidde ye. Ingwe nsoose n'okulaba. Naye abadde akutunuulidde. Abadde antunuulidde. Amaaso googedde kyawo. Abadde yakana wati napahanga nangamba I love you so much. I felt so happy. You gango tusali. Naye olowooza ki ekikuwanguza? Because this is every girl's dream. Naye si buli omuntu akifuna. Bw'okifunye ki ekikuleetedde okifuna? I think patience ne Katonda. Katonda. Omwami omaze naye ebbanga ki? Myaka 7. Myaka 7. Winayo ka baby? Tulina abaana babiri abalenzi. Abalenzi. Wamuwa abasika. Yakigala dda. Wamuwadda. Mukola akasebo kange yakatwala. Kakuwadde. Officially akaseko nkawadde Mrs. Mirembe. Thank you. Kayimba kiko yagala omuweereza leero. Kayimba kenyaga omuweereza leero ke kayimba Karema Namakula. Kagamba Chama. Twasise chama. Tujja kakuba. Kale dia. Kakati lwaki nawe osazeewo ogenda naye? Mwagala. Njagala ekigambo kyogedde tolowoozezza nakulowooza. Sirowoozezza. Mwagala nnyo. Nsonga ki ezikuleetera okugamba nti omwagala? Ekindeetera okugamba nti mwagala tekindeetera naye. Omwami wange atya Katonda. Omwami wange atya Katonda. Omwami wange mukozi. He is so hard working. Obukozi nabwo kyongerako okukwagala. Yes. Kubanga mukozi, he knows how to take care of a family. Olaba nti afaayo. Naye ng'ekisinga atya Katonda. Osigala weebase n'agenda n'asaba. He's just a sweet soul. Nga naawe kanveeyo ngende aja. Naye gwe tugenda seka Oh, my soul. So bwevuga linnya Sherija. My soul. N'ogikwata n'ogamba otya? Honey bunch. We should sit and just laugh. Metron. Sister wayagala mugamba. Njagala mugamba mbu anyumye nnyo. Mukolesa kulona olunaku. Mwagala nnyo ate nga mwagaliza Mirembe gyerere kuba naye ye Mirembe. N'ekirala njagala buli kimu kimutambulire bulungi mu luno olugendo lwatandise. Ate nga saba Katonda abeere mu buli pulaani zaabwe zonna ze baba bakola. Omugole biwedde beyagala okwogera. Biwedde. No hairers. Tira bamala budde. Omusajja wani. Wewale kujja. Wewale kujja muwana kawerewo bambi nosituka. Thank you so much. At first I thought you would disappoint me naye wewale kujja. Wewale butanswaza nobeerawo. Thank you so much. Ngenda kuddayo nnyonse. Kasita olunaku luwedde naye lumbadde ku bwongo. Wewale baby bundabire. Baby Wedlin, Princess Wedlin. Erinnya lya kizungu nnyo. Omwami soko mugambe nti omwagala mu lugisu. Omwami museza wose kugana nabi. Kugana nabi. Nja kubiyiga. Mpola. Kale dia. Mukane tuva ku Delta TV tukole omugole waffe leka tumuleka atagenda kuddayo ku mulundi ogwokubiri. Kati mukwano tulabye nga bajjayo list
nga balaga nti omwami bino byabadde alina okuleeta lisiti eyo ebeera etegeeza ki ewammwe? Lisiti eyo ebeerako ebintu bya culture byalina okuleeta ate be babeera bamusayira babimuteera ku lupapula kati wajja nagipresentinga n'ala ne balaba byonna byaleese byebyo. Teri kumisinga kino nakirabidde bakuwa lisiti ojja nayo ente ezo babeera bakusaba 10 ziriwa lwaki olese mwenda olina okwennyonnyola naye ndowooza byonna bireese soka oyimuke kyuka emabega kyekyo wakawaali balumye bebi mbagamba benne ku you guys. Okyalaba okwanjula n'embaga